Uganda Civil Aviation Authority kye kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi wano mu ggwanga, era kino kye kitongole ekivunaanyizibwa ku kampuni ya Uganda eya Uganda Airlines wansi wa Ministry y'enguudo n'entambula mu ggwanga. Amakya ga leero abakulu mu kitongole kino basisinkanye bannamawulire okwongera okutangaaza ku mirimu mu kitongole nga bwe gitambula. We are asking government to have a foreign face that will complete runway lighting systems, that will complete. We also have some aging equipment like air traffic control center and many other facilities, both here at Entebbe but also installed in the various parts of the country. Akulira Uganda Civil Aviation Authority Fred Mwesije agamba nti omuwendo gw'abantu abakozesa Uganda Airlines wamu n'abayita ku kisaawe ky'eggwanga eky'ennyonyi ki Entebbe International Airport omuwendo gweyongedde. States that may not be having enough resources, but mainly always is in the skills development, but also in equipping the state on how to do regulation, and that's what was in forms of scholarships to the people who are working in aviation, and it regularly makes them available to all of us. Uganda okuyita mu Uganda Civil Aviation Authority waliwo enteekateeka ez'okugaziya entambula z'ennyonyi okuyita mu kampuni y'eggwanga eya Uganda Airlines okugenda mu mawanga g'abazungu. Tubadde twogeraganya ne bannaffe aba Uganda aba UK Civil Aviation Authority, tubadde ne meetings eziwera, tumaliriza processes ezisooka zonna, application ya Uganda Airlines yakkirizibwa, katusigaza emiramwa emitonotono egisigadde. Kujja kubeerako nti tujja genda UK era tutuule nabo n'ebirala byonna ebyetaaga okukolebwa tubimalirize. Bwe tunaamala ebyo Uganda Airlines ejja kukkirizibwa okutandika okugenda e UK. Lumonya ono nga yamyuka akulira ekitongole ki Uganda Civil Aviation Authority agamba nti enteekateeka z'okugaziya ekisaawe ky'ennyonyi ki Entebbe International Airport zinaatera okuggibwako engalo okusobozesa abatambula okukolebwako mu bwangu. Olunaku olwaleero olwokuna aba inspectors aba Nigeria bazze bali mu Uganda bajja kulaba Uganda Airlines oba etuukiriza ekimu ku ebyo bye beetaaga, bwe banaakakasa nti etuukiriza bye beetaaga bo nga Nigeria Civil Aviation Authority, then bajja tuwa certificate etuukiriza ffe nga Uganda Civil Aviation Authority ekkiriza Uganda Airlines okutandika okugenda e Nigeria. Abakulu basabye bannansi okwewala okwogerera ekisaawe ky'ennyonyi ebintu ebitattana ekitiibwa ky'eggwanga nti kitiisa abantu okukikozesa era kifiiriza eggwanga ensimbi. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.